mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Mariya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, neeyanjulira gy'oli nga siina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Situlira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo ow'okuwo. Baana ba Katonda mwenna, Father Martin Semanda nzabalamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, kitiisa naye kyaŋŋange. Kitiisa naye kyaŋŋange, emunyenye yaffe eya wiiki eno. Bannyinaze ne baganda bange, kinyuma era nkakasa kituwa essanyu okubanga ebintu bitambula nga bitambulira kaweweevu. Olina w'osula, olina omulimo, abaana bo basoma, entambula weeri bwe wamma nga tolina nnyo stress. Naye amazima gali nti okutuuka ku ntuuko yo kye tuyita destiny kyandiba nga kisukka ku bintu okutambula bityo. Olumu Katonda waffe anyeenyanyenyaamu obugenderevu. Bakasitoma ne bakendeeramu ku mulimu ne bakutagazaamu awo, awaka ne bikyukamu. Olwo n'otandika okukeera ennyo, kwegayirira ennyo, kusiiba ennyo, n'ebiringa ebyo. Kino nsaba okimanye nti bulijjo obulamu tebugenda kutambula nga bw'oyagala. Ebyaddala kyandiba nga Katonda wo kyakutegekedde mu maaso kitiisa, si mu bubi wabula mu bulungi. Sometimes God uses the scary things to move us into our destiny. Nga byakutegekedde mu maaso, ebyaddala bitiisa. Ng'emiziziko egikulindiridde mu maaso tosobola kugyaŋŋanga n'ogiwangula ku lulwo. Ebintu ebimu ebituyuuya, ebintu ebimu ebituyuuya tutera okulowooza nti birimu omukono gw'omulabe. Bingi ebituyuuya, okusa kikuyuuyamu ng'omanya nti ekyandibanga mulabe kirimu omulabe. Naye oluusi ye ate olulala Katonda yennyini y'aba akirimu. Oluusi kituufu omulabe y'aba abirimu, naye olulala Katonda yennyini y'aba akirimu. Tetwakolebwa bulijjo kusigala awo we tuba tuli. Twakolebwa okusobola bulijjo okulinnyanga amadaala amapya n'okweyongerayo. Yes, I and you must learn to get out of our comfort zones. Amakubo ge tulina okuyitamu amazima gayinza okuba nga gantiisa, nga n'abantu be tulina okuyitako batiisa balinga Goliyaasi. Ekituufu Katonda wo tayinza kukukkiriza oba tayinza kukukiika bantu balinga Goliyaasi nga takimanyi nti toyina busobozi kubaŋŋanga takisobola. Buli gwakusisinkanya n'embeera gy'akusisinkanya aba akimanyi bulungi nti oyina obusobozi okugyaŋŋanga n'okugiwangula. For whatever that you are facing, God has already equipped you, prepared you, and anointed you for it. Let me say it again. For whatever that you are through all that you're facing, God has already equipped you, prepared you, and anointed you for it. Buli kyakulwanyisa ku buli lutalo lwakusisinkanya aba yakikutegekedde dda. Kiddemu. Buli kyakulwanyisa ku buli lutalo lwakusisinkanya, buli kyakulwanyisa kye weetaaga aba yakikutegekedde dda. Father, kino nga kikanga, kino nga kitiisa. Yes,
kyangange era tokkiriza muntu yenna kukikuggyako kubanga ekyo Mukama mwagenda okuyita okutwala ku ddaala eddala. Wali weegendereza nti akadde mw'osinga okwesigira Katonda n'okumwekwasa si keeko ng'ebintu byonna bitambula bulungi era nga biri mu nteeko. Naye buli bw'obeera ku bunkenke tomanyi kiddako, tolaba kkubo, amagezi go gakomye, weesibye. Okimanyi nti mukadde ako weesiga nnyo Katonda, weegayirira nnyo, oluusi n'okusiiba n'osiiba nnyo. Mukadde ako we tulabira nti Mukama nga si yali mu nsonga, gwe n'amagezi go temulina makulu temumalaako. Akaseera ako kakulu kubanga mwe tubotolera, kibayita okubotola. Akaseera ako ak'obunkenke kakulu nnyo kubanga bw'osigala Katonda wo mw'obotolera. Ke katera okutujja ku ddaala erimu ne katutwala ku ddala. Father, I'm okay. I'm just okay. God has blessed me. I know God has blessed you. But why don't you pray that God blesses you more and more so that you can as well bless others? Tekimala kuba nti gwe oli okay, oli bulungi, era olina omukisa. Very good. Naye musaba omugambe nti taata weebale, nze ndi bulungi, wabula nsaba onnyongere nange nsobole okubeerera abalala omukisa, mbabeerere ekikubagizo. Father, nyina ennyumba yange emmala bulungi. Mukama yeebale, naye era bw'omusaba akusobozesa okuzimbira bamulekwa, nakyo si kibi. Father, nyina emmere nze emmala bulungi. Naye era bw'ofuna ne gy'ogabirako banneiba si kibi. Father, Mukama mwebaza ssente ze nnyina zimala nze ne famire yange, si kibi n'akamu. Naye ate bw'ofuna ezisukkawo n'oyamba ku balala, tekiriimu sitaani n'akamu. Tetwatondebwa kuyita buyisi mu bulamu bwa kaweweevu, baatuwa ensi tugirye. Bwe kiba nga tulina okugirya ate nga tuli bangi, walina okubaawo okulwana, okuwaguza, okwaŋŋanga embeera ez'enjawulo. Era olumu Omukama bw'alaba nga tulegezza, tuli mu bya kasita ndya, kasita neebaka, kasita twebaka, kasita tulya, waakiri akusukuma. Bw'alaba oli mu mbeera eyo, waakiri akwesukumira, oyo lekera ewatiisa, akusobozesa okufuuka kye yakutegekera. Empungu bw'eyalula obwana, ebukolera ekisu ekirungi ddala, nza kiyita kisu, sikozesa Oluganda olufu, ekisu obubeera obunyonyi obuto, ekola ekisu nga kirungi ddala, nga kiweweevu, nga kigonda okukamala. Era emyezi egisooka obubungu obwana bw'empungu obuto buba ku kaweweevu, busula walungi, busula wagonda, emmere bufuna we bwagalidde, security egguluggulu maama taata akuuma. Gwe wamma tewaba agamba kuba buli kimu gaba masavu meereere nga we boogera ennaku zino. Nga wayise ebbanga maama waabwe atandika okukendeeza ku luxury. Ekiriri kyabwo akikyusaamu, awabadde wagonda n'akendeeza ku bisubi, ne watandika okufumitafumita. Bugenda okudda buno obuto okuva ebweru okuyingira bwebake ng'ewabadde wagonda kati wakaluba, obutiititi bubufumita, gw'omma nga tebukyanyumirwanga luli. Olwo ne butandika okwebuzaabuliza ebweru kuba bulaba munda tewakyanyuma, mu kisu temukyagonda. Ne butandika okusigala wali ku njaziyazi ne bwebuzanyirezanyira awo, so ng'eno ate buli mu kuguma magumba gali mu kuguma, kabadde kakodyo ka maama. Buba bukyali awo nga maama waabwe akwatako kamu, ng'akakasuka okuva waggulu eri ku nsozi, ku miti emiwanvu eri, n'akakasuka
ne kakka wansi emisinde. Jjukira tekannayiga kubuuka, kaabaabuwe ne bikatabula. Singa kaba kasobola okwogera kandigambye nti ne maama afunye ekizibu ku mutwe. Omukazi atulabiridde ebbanga lyonna, atuliisizza, kati aba asazeewo kututta. Naye kaba kakkirira koolekera okugwa wansi, maama waako, ntegeeza empungu enkulu, nekka emisinde n'ekabaka nga tekannagwira ddala wansi. Nkuba akafaananyi ng'akawungu, kampayita akawungu akato koogera ebigambo munda mukko nga kagamba nti maama, kale maama weebale, amagezi go gakomyewo, weebale kumbaka, ontaasizza, wabula nnyamba onzizeeyo mu nnyumba yange, mu kisu kyange, onzijeko agakonogo, maama nzigyako amakonogo. Obusungu obungi, nkuba kafaananyi. Aba yaakakazaayo era n'addamu n'akata. Ku luno katandika okuta obuwawaatiro bwako keerwaneko. Tekakikola kuba kamanyi n'omugaso gw'obuwawaatiro, wabula kagezaako kukola buli ekisoboka, bambi keetaase, maama alabika agudde eddalu. Mu kunyeenyanyeenya obuwawaatiro bwako kagenda okulaba nga gwe wamma bukola, nga bikola. Kaako tekatandisa ate okugoberera maama waako, nga maama bwabuuka nako kamugoberera. Oluvaawo nga tekatandika kugenda kokka, nako ne keebuukira kokka, ate olwo nga tekafuuse kasiniya mu kubuuka. Mu kusookera ddala walinga obuntu buno buto, obunyonyi buno nga buto, ekisu kiri ekigonvu, akawungu kano kaali kakyetaaga, nga katungu kato, era nga ekisu kino ekigonvu obulungi, ekitegekeddwa obulungi, kaba kakyetaaga. Wabula gye bugenda bweyongera ng'ekyali omukisa kifuuse muziziko, nga kino ekisu ekyali omukisa nga kakyetaaga kifuuse omuziziko gwakyo, nga singa kasigala omwo, maama n'atakasindika wansi mu kutya okungi, tekajja kuyiga kubuuka na kwetakulira ku lwako. Bangi ebisu bye tulimu bye bitulemesezza okuwaguza. Tuli mu mbu kasita ndya, kasita neebaka, muvubuka gwe, veewaka okuze. Genda weepangisize. Nnyabo, ddayo osome. Ate faada, ebitabo si byangu, nkimanyi olina n'omwana oba abaana, ebitabo si byangu, kiki ekyangu? Ojja ggobwa ku mulimu, abaana beeyongeddeyo okusoma, gw'olemedde ku ka certificate ako manya batch, abaana beeyongedde okusoma, bagenda kujja mu kifo, gwe nno ddaawo. Lady, go back and upgrade. Gwe naawe ali awo ng'olaba bigaanyi ogezezaako nawali bigaanyi, yes, okay, lumba ekyeyo. Is it the best option? No, but please, ogezezaako bigaanyi, lumba genda ku kyeyo. Muvubuka, somayo kikoosi kyonna kikubeeremu. Obeeko omulimo gw'omu mutwe gw'oyiikiriza. Boyi naawe, wassa. Va mu kutya obuvunaanyizibwa, okaddiwa. Listen, my friend, you will never develop your wings in that nest. You won't reach your destiny. You won't reach your potential without stretching to a new thing. You won't reach your potential without stretching to something new. You must develop new muscles. Oba mumpulira. Waliwo Katonda yennyini bw'akulaba nga osikatidde weesibye awo toyina gy'olaga, ye yennyini n'akwesindikira okuva mu kisu ekyo ky'olimu ozukuke. He himself sometimes pushes you so that you can get away from that comfort zone.
Bayibuli etugamba mu mateeka ag'okubiri nti ng'empungu bw'eyalirira ekisu kyayo n'epapaalira awali abaana baayo n'ebatwalira mu biwawaatiro byayo, ne Mukama bw'awanirira ababe ne batagwa kankiddemu, nti nga Mukama manya ng'empungu bw'eyalirira ekisu kyayo n'epaapaalira awali abaana baayo n'ebatwalira ku biwawaatiro byayo, ne Mukama bw'awanirira ababe ne batagwa. My brother, my sister, go lumba. Kitiisa naye kyaŋŋange, Katonda wo agenda kukuwanirira. Olinnyumiza nga tusisinkanye. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu, Patrick ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe nnyo omukisa.